bagenda kuyingira houses nyingi ezitamanyikiddwa na mateeka buzibu naye nga bakyali balamu watu kimanyi bulungi wakyaliwo bannaffe nga bakosebwa abamu babakuba ne babajjako emimwa abalala amagulu bagamenya batambulira ku miggo abalala bakyali ku bitanda ate waliwo bannaffe abaafa kubanga nze ngenda kifuma nafiirwa abantu basatu singa okunewunyisa nti ate mu Uganda omuntu wavaayo n'ayogera amazima ate gubeera musango gyali ekirala nti gavumenti eno tosha okutulugunya abaana abazenga bafa abali mu mbeera mbi abo basazeeko ebitundu ebyo ebyekyama buli statement efulumizibwa gavumenti ega sebo ne bannyabo tuli ku nsonga y'okutulugunyizibwa kw'abantu baffe mu Uganda buli omu alina eddembe lye naye ffe oluusi twewuunya abantu gye bajja obusungu obusikamu bannaabwe enjala oli natta munne nga talina kyakiwuliramu yadde. We are going to take up Balamuzi pressure, that is it, because we can't say government. Is government, but in particular now, violation of human rights, it is the law. It is kati government ene ya Mwami Museveni nakyemaliira bw'eremererwa okuteeka mu nkola oba okukola report ekwata ku kutulugunya bannansi gavumenti eddako ejja kikola kyekigendererwa kino nti tube ne record